Ganda wange SB4 nga sinnayingira kunoonyereza kwange okw'omunda abadde nkusaba osooke weetegulemu ko katono kubanga ekintu ky'oyimiriddemu kiringa ng'ekitono mu maaso g'omulabi naye ate kinene nnyo era nkakasa gwakiyimiriddemu otenda obuzito bwakyo y'ensonga lwaki mbadde nkusaba osooke weetegulemu ko katono oluwunguko olikomawo nga tumaze okufuna obutuufu bw'eno ensonga omanyi omutiitiizi y'oyo asobola okuwangaala omuzira yafa omuganda agamba kitta akimanyidde ennyanja yatta muvubi n'olwekyo sigaana zino sitoolo obadde ng'ozikola naye ate eno yanjawulomu y'ensonga lwaki mbadde nkusaba osooke weetegulemuko katono ekyosi kino kimale okuyita olikomawo nga tutuuse ku butuufu bw'eno ensonga yekolera Itongwa ge gange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza nti ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta kakati waliwo story yayita ku SB4 ey'omusajja gwe bajja ku ttaka lye ne bamutwala ne bamusiba ne bamukuba eddagala eryatta amaaso ge ennyumba ye ne bagikoona famire ye ne bagibuzaawo abaana be tabalabangako mukyala we tamulabangako story eyo yakwata nnyo ku mitima gy'abantu bangi nnyo era abantu bangi nnyo ne batandika okusonda ssente okulaba nga muzeeyi oyo afunirwa akayumba teweerabira nti eno si ye story SB4 gy'asoose okukola oyo yabadde content we okumala akabanga ng'era content yasinga okumuzimba ennyo wakusondera abawejjera oba abantu abali mu bwetaavu naddala abanyigirizibwa kitegeeza eno si ye story ya SB4 ebadde esoose kakati oluvannyuma lw'akabanga tuwulira ebintu bikyuseemu jjukira nti emabegakaawo SB4 nga yakamala okuyisa story eyo yajjako gye muli n'abagamba nti bannange ntandise okutiisibwatiisibwa ntandise okufuna obubaka obutiisatiisa okuggyawo obulamu bwange naye mbaliridde bw'eba story eno yegenda okunzita naye nga tutuuse ku butuufu bwayo bannange ngenda kugikola oluvannyuma lwa wiiki emu yokka bweti olaba nga olutambi lukyuseemu SB4 akomyewo ng'akubira omusajja ng'omusajja balaga bakyankalanyeemu ng'entabwe evudde ku ngabana ate nga kiraga nti muzeeyi yali alimba wabula yali alaba tabangako Omuzibe yali alaba wabula yayagala kulimba nsi kugijjamu kasente kakati mbadde njagala tusooke tutuuke ku butuufu bw'eno ensonga SB4 vidiyo eno weekutuukirako mbadde nkusaba osooka ogendeko ku liivu osooka ofulumemu ku ggwanga okumala emyezi egi oba ogu mu mwezi gumu tugenda kuba tutuuse ku butuufu bw'eno ensonga era naawe kennyini ng'omuntu ng'osobola okukomawo mu Uganda ng'oli seefu ate ng'okomyewo ng'omuzira kubanga yeggwe yasooka okutaganjula okutusimira omirandira gy'eno ensonga n'ogireeta ku display bannayuganda tusobole ogidisikaasingako n'okutuuka eno gyetuuse so muganda wange mbadde nkusaba osooke weetegulemu tutandise bwe tuti SB4 nkakasa he is a professional journalist siba journalist ba YouTube oba siba namawulire ba YouTube wabula mu namawulire eyali akozeko ku mainstream era nga yakavaako yakolanga ku TV gye bayitanga Delta TV teyakolanga nnyo ng'omuweereza wadde ng'ebiseera ebisinga yaweerezanga wabula yakolanga producer omuweereza asobola okumanya obutamanya bisanyusa UCC kuyita ku mpewo omuweereza obuweereza asobola obutamanya biki ebiwoomera ku mpewo biki ebitasaanidde kuyita ku mpewo wabula ba producer ba programs bebanguba okumanya biki ebiwoomera ku mpewo na biki ebitawoomera ku mpewo kubanga be basengejja ebinaayita ku mpewo n'ebitaayite ku mpewo kakati omuntu ng'ali professional nga SB4 tomusuubira okuyingira mu story eri sensitive bweti ng'erimu abanene mu gavumenti ng'erimu attention y'abantu kuba yakimanya nti ejja kugulabinga attention y'abantu nga tasoose kuginoonyerezaako kimala nga tasoose kugiyingirako munda nga tasoose kumanya butuufu bwayo
Omusajja si muzibe bano bamuzibe bati. Either abatalina maaso oba abaggala ekiriba kino ekibikka amaaso. Wabula muzibe atunuulira ddala. Sisuubira nti SB4 munnamawulire omutendeke omusajja asobola okujja mu maaso ge ng'atunula ddala oba basobola okumuleetera omuntu mu maaso ge ng'atunula n'amaaso ge abiri n'amugamba nti ndi muzibe. SB4 nakkiriza bukkiriza nti tuleete kamera onyumye sitoole eyo na butya we wafuuka omuzibe. Kyali baddokke singa omusajja oyo yajja azibiridde, singa omusajja oyo yajja talina maaso, naye omusajja eyajja atunula bw'ati eyamumutuusaako n'amugamba nti omusajja ono tayogera. SB4 n'omusuubira obusuubizi okugamba nti kituufu. Oyamutuusaako n'amugamba nti omusajja ono tatunula. SB4 n'omusuubira obusuubizi okugamba nti kituufu bambi ono omusajja muzibe tatunula, tumutunuzeemu kamera tutandike okunarratinga story atandike okunyumiza abantu biki ebyamutuukako nkakasa. SB4 yasooka kutuuka ku butuufu bw'eno ensonga nga munnamawulire omutendeke ng'ovudde ku bano ba YouTube abagenda ne babuuza maama wa Humphrey Mayanja ng'afiiriddwa omwana we ne bamubuuza kati owulira otya, olowooza yaliwulidde atya omuntu afiiriddwa omwana we naddala omukyala ng'afiiriddwa omwana. Olaba tufiirwa bufiirwa ku kyalo, omwana wa neiba tosobola kujja n'oŋŋamba oba n'ombuuza nti owulira otya kati oba oyagala nkugambe nti bulungi. SB4 munnamawulire omutendeke amanyi okusengejja ebinaayita ku mpewo n'ebitaayite ku mpewo. Tomusuubira obusuubizi okutunusaamu omuntu kamera ng'amugambe nti ndi muzibe ng'ate amulaba amaaso ge gatunula. Kyali baddokke omumutunuzaamu obutunuza kamera singa story eyo yali tezingiramu bamukwata mmundu, naye bwe yagimunyumizaamu ng'ezingiramu bamukwata mmundu kyamuwaliriza okunoonyereza obutuufu bwayo, era oluvannyuma lw'okutuuka ku butuufu bwayo kwe kusalawo omusajja oyo amutunuzeemu kamera. Kakati temulowooza nti SB4 teyali professional kimala kutunuza mu musajja oyo kamera. Waliwo akazita essaawa eno akamutuddeko akaagala okumufuula atali professional. Otunuzaamu otyo omusajja kamera ku story eri sensitive bwetyo ng'ezingiramu bamukwata mmundu. Teweerabira nti ono yabadde content wa SB4 kumala akabanga. Ono ye content afudde SB4 kyali. Eno ze stories zazenga akola ez'ennaku ez'okusondera ez'okuyamba ne waalisoose ne weebuuza nti emyaka ena oba 5 giringa 5 SB4 zaakoledde stories zino, lwaki eno yerimu obulimba? Lwaki eno yerimu obulimba? Ku bbanga lyonna lye muzze musondera abantu nga muyita ku mukutu gwa SB4. SB4 azimbye ennyumba ezisoba mu 30 ng'azizimbira abantu. Lwaki story eno erimu bamukwata mmundu, eri sensitive ennyo, erimu abanene mu gavumenti yezizza backfire? Lwaki zino ez'abasezi, ez'abakadde amabanzi ba ssente zange, eza mujja wange yandoga ekikulukuto, eza gundi yandoga kino, eza ono yankola kino, ono yabba ssente zange, nagenda ku kyeyo nenkola emyaka 6 nga nteresa mukulu wange ssente nandogerayo katannemereyo nagenza okudda nga siina kennina. Gwe weebuuze lwaki ezo bulijjo tezikola backfire? Lwaki tezidda ne tulaga nti oba zaalimu obulimba ne zitulaga obutuufu bwazo? Lwaki story eno yeekubye backfire? Lwansonga erimu bamukwata mmundu. Era SB4 kino kyali mu kukola olwaleero ekyokukubira omusajja amulabisenga atali muzibe, n'omusajja akambuwale nti mpa ssente zange. Temulowooza nti kyekyo ekituufu, wabula waliwo amaanyi ag'enjawulo emabega agataga story yezikire buzikizi kubanga yamaze dda okuyita ku mpewo agabagamba mukole damage control. Temutufuula basiru, yemmwe muyina okufuuka abasiru mu story eno. Situwagala tufiire mu firimu eno, yemmwe abalina okufiira mu firimu eno muddeeyo mukole damage control. Waliwo okutiisatiisa ku sayidi zombiriri. Nkiddamu,
waliwo okutiisatiisa ku side zombiri. Kkiriza obagaana SB4 tebamugambye bugambi kuva mu story eno, wabula baamugambye olina okugivaamu ng'okoze damage control nga tewakyali muntu yenna ayinza kuddamu kugyetantala kubanga muzeeyi amaze okuttattanibwa. Naye ng'ate kyannaku nnyo, muzeeyi oluvannyuma lw'okuttattanibwa agenda kuttibwa. Baagala ensi esooka emuggyeko attention okumala ng'omwaka mulamba. Buli omu yeesozesoze nti ekisajja kyatufeera obukadde nga 10 oba zonna SB4 ze yasonda, then bagende bamuggyewo kubanga eyaluma ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga. Ssekawuka kaali kakulumye bw'okalaba oteekako misinde. Kakati ono Guy olunaku olwaliro ne bw'aba ali intimidated, ne bw'aba yaweereddwayo kasente akatono okukyusa olutambi lwa story, kkiriza obagaana yategedde nti alina ew'okuddukira okufuna obuyambi. Bano baagala ensi esooka emuggyeko attention bamusaanyeewo lumu. Nkiddamu, omwami oyo yatuukiriddwa gwe yakozeeko story okusinziira nga nze bwendaba ebintu detective Yekolera ku police post ekyamakata, okusinziira ku ngeri nnya gye ndaba ebintu. Omwami oyo yatuukiriddwa gwavunaana, n'amutiisatiisa era n'amuwaayo kasente akatono, n'amugaba bakyuse story. Kyokka ng'ate mu kumutiisatiisa n'okumuwaayo kasente akatono teyabadde na option yonna kubanga baamutaddeko ekyambi nga buli ludda kisala. Wali tewaabaddewo kubageininga era tewaabaddewo kutuula ku mmeeza kuteesa, wabula yenna gwe yakolako story eyo oba agirimu eyamukolako obulabe obwo yeesitudde n'agenda n'amugamba nti ŋŋenda kukuwaayo akasente bwe kati, naye ate olina okuddayo mu mawulire mukole damage control, otherwise ogenda kufa. N'agenda ne wa SB4 ye teyamuwadde yadde lwataano, n'amugamba SB4 lino eggwanga liriko bannannyini lyo, nkulayirira SB4 ŋŋenda kufa naawe bw'otakola story eraga bukyamu bw'oli. Bonna n'abateeka mu kitimba, kyova olaba tebazzeemu kusisinkana. Owulira masimu ng'oli yeekalakaasa olwa ssente nga n'ono alaga obutuufu bwe, oli yeekalakaasa olwa ssente nga n'ono alaga obutuufu bwe. Mu buli ngeri ono SB4 asobola okufiirwa credibility, kubanga omulabye omugezi nga nze nsobola okugamba oyingira otya story gy'otanoonyerezaako lwakuba nze mmanyi obutuufu bwakyo ekiri emabega waakyo. Kati oli omwami, buli wensanga video nsangawo comment section abantu tebayambika, help a poor person at your own risk, abaavu tebayambika, bosanga omuntu ku luguudo waliwo ensonga lwaki alya ku luguudo. Kakati omusajja oyo eyali afunye public sympathy bikyuseemu. Eyo public sympathy gye yali afunye abantu batandise okugumusalira. Tibannanga abantu nga babi yererere ekisajja bulijjo kiraba ate nze nakirabirawo, njagala nsooke nkuwa akafaananyi ekyokulabirako. Olina mukyalawo gw'oyagala ennyo ng'era tomusuubira kubaamu kakodyo konna ka bwenzi, n'omusanga ku luguudo ng'ayimiridde n'omusajja n'otafaayo kumanya nti oba omusajja ono gw'ayimiridde naye abadde amubuuza wa muzeeyi gundi, abadde amubuuza cooperative bank weeri, abadde amubuuza ku tteeka e Masaka, naye ng'emabegako watandika okufuna ku luvuuvuumo ti mukyalawo adeetinga nga gw'omuwakanira kubanga tewamulaba mu karakita yonna yakudeetinga musajja yonna. Kati bw'omusanga ku luguudo ng'ayimiridde n'omusajja omulala regardless bakola ki? Otandika okugatta ebyemabega. Ne lwe yagenda mu kinaabiro okunaaba n'essimu yali ayogera na muganzi we. Otandika okugatta lwe yakugamba nti ŋŋenda waffe kuziika, nedda yali agenze kulaba baganzi be. Otandika okugatta lwe yagenda mu katale oba emugga n'alwayo yali ali mu baganzi be baali bamuganzise. Kakati n'ono Guy okuva lwe yakoze story eyo abantu batandise. So nze namulabirawo wamma ng'onyigira otya essimu ng'oli muzibe, nze omusajja oyo namulabira kubanga ekyo kye babaagalamu. Nkiddamu
ekyo kye babaagalamu. Sisuubira nti SB4 musiru okuleeta story ng'eyo eri sensitive ennyo bwetyo, ng'etwaliramu bamukwata mmundu, ng'etwaliramu batwatera embundu, ng'etwaliramu abaganza embuga, okugiyingira nga takoze kunoonyereza kumala ku butuufu bwa nsonga eyo. Era bino byonna byolaba ebikomyewo SB4 simanya ku video nedda. Abaana balina emmundu ebali emabega nga balina okukola damage control. Era SB4 gye buvuddeko yajja n'ayogera nti ntandise okufuna okutiisibwa. Naye story eno nja kugivuga paka lwe ndigiggusa. SB4 eyali akutiisatiisa yaani omusajja bw'aba atunula bulungi? Eyali akutiisatiisa yaani? Era yali akutiisatiisa kuki? Era lwaki yali badde akutiisatiisa? Ng'ono yali mufere. Omufere teyayatula linnya lyonna mu vidiyo nti mwami gundi. Kakati bwe kiba nti wafuna okutiisibwa, kitegeeza eyamutuusaako obulabe obwo y'abadde akutiisatiisa. Singa story yali nkyamu, nga teyaliko mutwe na magulu, nga teyaliko ntandikwa na nkomerero, ng'omusajja oyo tebaamukolako bikolobero, ng'omusajja oyo tebaawamba ttakali, ng'omusajja oyo tebaamutta maaso, tewaalivuddeyo muntu n'omu atiisatiisa mwana mulenzi gwe bayita SB4 kubanga kyali badde tekyetaagisa. Kakati bwe kidda nti ono mufere ayombera ssente atunula bulungi, kati tusooke twebuuze ani yatiisatiisa SB4? Era yali amutiisatiisa ku ddiiru ki? Era yali amutiisatiisa lwa nsonga ki? Era yali amutiisatiisa kuzibikira ki? Era lwaki yali adduka nga tewaliwo muntu yenna amugoba? SB4 nkugambye fuluma eggwanga nga sinnayingira kunoonyereza kwange okwomuna. Toyina musango gwe, toyina tabbu. Ate ne kino kyokola sikunenya, otaasa bulamu bwo. Omanyi ffe ensonga lwaki tuli bazira? Oba lwaki ensi tutwalanga abatali batiitiizi? Tukwate watakwatika. Kati oyo alemeddwa okukwatawo tabeera mukyamu, kubanga oyo asobodde okukwatawo mwamufuula omuzira. SB4 talina nsobi mu kino, era mwebaze okutuvumbulira omusajja ono. Ffe badetective Yekolera Itongwa ku police post ekyamakata tutandikiraawo. SB4 sooka ofulumemu ku ggwanga. Njala kukutegeezaako tewaliiwo muzira awangaala oba wa mutima mugumu nnyo awangaala. Dr. Andrew Takome Kayiira yanyooma Museveni n'amuggyako amagye n'asigaza abakuumi nga baabo, naye nga ye amanyi agenda mumusobola. Obutatya bwe bwamutuusa mu ntaana. Sigambye nti omuntu alina okubeera coward. Bwe njogera kutya sitegeeza cowardness, njogera kubeera vigilant, omukalabakalaba. SB4 sooka weetegulemu, kuba story eno gye watandika ngenda kugimaliriza, ngenda kugiggusa okusinziira nga ku byendaba, okusinziira nga ku byempulira, kubanga nze nninga mulamuzi wa kkooti. Omulamuzi wa kkooti tagenda ku crime scene naye nnyinnyonnyola yeemuleetera okusalawo nti Itongwa gukusinze, wakwata mukazi wo wamukaka akaboozi, Itongwa gukusinze, wabba ettooke, Itongwa gu Edi Mezaya gukusinze, wabba embizi ya mukyala Nakate. Okigeeyo oba kyeŋŋamba tabaayo muki ku crime scene, nange okusinziira ku byendaba, okusinziira ku byempulira, okusinziira ku musinzi gwe wasima, eno story sigenda kugireka kubanga erimu obulamu bw'omuntu. Gwe SB4 oyinza okuba oli somehow safe, naye akasajja kali kamera bwena akavaako nga tewakyali akoogerako, wallahi kasajja kattuka kitaffe bagenda kukanyiga kubanga kagenda kuba kavudde mu public domain nga tekakyalina accountability,
nga tewakyali asobola kubeera questionable kukko nga tewakyali akatambulizaako kamera nti noleka naafa tuyinza obutamanya ensonga lwaki nze nsazeewo ku lw'obulamu bwa mwami oyo tugende mu maaso n'eno ensonga neggwe SB4 sooka weetegulemu. Gavumenti ya Museveni eno erimu ba Museveni bangi. Kyobola ba Abdallah Kitata yajjanga e Rubaga awo n'atuuka n'okulumba emizikiti n'akangazza nti yenze Museveni w'e Rubaga. Kati gavumenti ya Museveni eno erimu ba Museveni bangi ng'ennyumba bw'enaayingiramu emmese eri olubuto n'ezaalira mu nnyumba yo ne mubaamu obumese bungi obuli engoye zo. Nti emmese enkulu kyekola ne buno obuto kye bukola. Emmese enkulu kyerya ne buno obuto kye bulya. Lwaki ngambye nti gavumenti ya Museveni eno erimu ba Museveni bangi? Nti obutemu bwa Museveni, obubbi bwa Museveni, okutulugunya kwa Museveni bangi abali mu gavumenti ye ababikoppye, kubanga Bayibuli naye egamba ky'onaalyanga ky'onaafulumanga, oba omuntu kyalya kyekyo kyafuluma. Kati gavumenti ya Museveni eno erimu ba Museveni bangi. Kino ekintu Museveni ye kennyini ng'omuntu kabeejjumbira alabika takimanyiiko era sigenda kukimuwaayiriza, naye ate yakivunaanyizibwako kubanga eno ensigo ye yagisiga. Lwaki ngambye nti alabika takimanyiiko wadde nga yakivunaanyizibwako? Ono kakikola olw'okuba alaba kitandise okwandaala, akimanyi nti kigenda kugwa mu matu ga Museveni. Newankubadde Museveni talina kaabuntu, naye Museveni essaawa eno ali ku puleesha eyeeteekerateekera okukomawo ku kalulu ka 2026 aba alina okunnyukira mu kukolanga saddaaka y'okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Kati yenna yakola ekintu ekyomunene mu gavumenti Museveni mu Museveni atya Main Museveni ebintu ebyo okumugwa mu matu, kubanga bibadde bitandise okwandaala nga ne Maama Fiina informanti wa Museveni kubiva ku ground bimugudde mu matu, naye atandise okucacala era ng'essaawa yonna abitwala wa Museveni. Abali intimidated mu story eno bali basatu: Maama Fiina, SB4 n'omwami gwe bajjako story. Kakati ekintu kino okukizikiza kubanga mu matu ga Museveni ne bwe kiba kyabadde kyatuuseemu kyawuguseemu, bakisaanuusizaamu oba bakinaabuddemu, bakijabuludde, omusajja bwe yazze ng'alaga nti abanja bubi nnyo SB4 sente ze. Yenna yakikola atya Museveni munnyukiramu nti senga bituuka mu matu ga Museveni, Museveni ono ayagala okukomawo 2026 si nsonga wadde tayitirawo ku bululu, naye ensaagiraga nti ayitirawo ku bululu. Kakati alina okukola ebyo ebiraga nti yaweereddwa obululu. Bwe bigwa mu matu ge ayinza okufuula ono saddaaka. Kabikola n'atyamu n'atandika okuintimidatinga ababadde wakati mu story n'abantu basatu: Maama Fiina, SB4 n'omwami yennyini gwe bajjako story. Museveni n'ebitongole byo ebyokwerinda idea yukale leero munkakaseeko, kubanga nze omulimu gwa poliisi ogw'okunoonyereza naguwamba, era nze detective omukulu muline eggwanga, era ensonga yonna erimu okunoonyereza yewe kituuka ku Masasi neekansa naguwamba. Ngenda kubaddiza entebe eno mwentudde singa munkakasa nti musobola okutuuka ku butuufu bw'eno ensonga, kuba ate eno nnyangu nnyo, kubanga eriko oluwande kw'osobola okutandikira okugisimoggola. Singa mbeera musimi wa ttooyi omunafu
naye ate nensanga nga waliwo ansimiddeko fuuti 5 amaze okunshepingira oba okundizayiningira tooyi bwegenda okubeera ng'esimibwa kinyanguyira okugisima kiriza obaganda nti guno omusango bweba tooyi yakusima babasimiddeko munkakaseeko nti nammwe musobola okutandikira wano omulimu gwammwe ogw'okusima singa sitole eno ebalemu okunoonyerezaako ne mugituuka ku butuufu bwayo simuyina ngeri yonna gye mugenda kunkakasa nti musobola okuzuula eyatta Ichuli, musobola okuzuula eyatta Bahiga, musobola okuzuula eyatta Abdukarimu Sentamu, musobola okuzuula eyatta Kirumira, musobola okuzuula eyatta Kaweesi, musobola okuzuula eyatta Kiggundu, musobola okuzuula eyatta Jowani Kagezi, musobola okuzuula abassa abantu ab'enjawulo oba musobola okunoonyereza ku butuufu bw'ensonga ku misango egy'enjawulo ezijja zibawo mu ggwanga era singa eno ebalema njagala okukola enteekateeka egoba buli sayidi oba ekitongole ekikola okunoonyereza munda mu poliisi kubanga ssente y'omuyi w'omusolo kiba kyonoona ya bwerere nga babagulira amamotoka nga babaterawo zi safe house ng'ate tebakomye ku ekyo babasomesezza ku ssente y'omuyi w'omusolo nabagamba omulima bw'alima ekintu kyonna abatalimidde ennyonyi wabula abaakirimye asobole okukikungula aggyemu ekyokulya n'ekyokutundako afune ezirabirira n'eziweerera abaana bannayuganda tulinganga abalima abaasiga mu poliisi bantu ba sayidi abalina okukola okunoonyereza okw'omunda ne tubaweera ne tubasomesa ne tubalisa ne tusomesa n'abaana baabwe era nga n'omusaala tubasasula batambulira mu mmotoka nnungi basula bulungi bakola emirimu gy'eggwanga guno guli mu ddiiro bwe muba temusobola gunoonyerezaako then temulina mugaso mu ggwanga kuba temugera kuba temumpadde ensonga nti musobola okukwata abazze batemula abantu mu bulumbaganyi obw'enjawulo. Omwami ono singa tayambibwa taweza mwaka ku nsi njogedde munene kale emyezi 6 taweza myezi 6 ku nsi essaawa yonna agenda kuba alugenda y'ensonga lwaki tulina okuyingira mwene ensonga tugiguse. Museveni gavumenti yo poliisi bwe muba munkakasa nti musobola okukola okunoonyereza munnyingirireko mu nsonga eno munda n'olaba evvubuka nga lijja lyasammirya lyambadde ebyambalo bya red ligenze bata abaana ba Nuupu likomyewo Bobi Wine tali mukulembeze likomyewo bali wadde ssebo n'empewo lijje lijejembukane. Museveni okunkakasa nti ddala oli taata wa ggwanga nga tozannya byabufuzi nga tewasiba baana bano kubazannyirako byabufuzi byo nti bona abajja mu kkomera gwe agenda okuba omununuzi waabwe kuba nakugamba oyo ye Museveni asaawa olusuku lwo olw'emmere enkya n'akuwa akawunga kiro oba kwoto olw'obulumi bw'enjala gy'obaamu n'omugamba nti tweyanzizza nnyo taata tweyanze egi. Kakati ng'oyagala ofuuke taata omutuufu Museveni ng'oyagala abantu bakonsideringe nga jjajja mwami Museveni mbadde nkusaba bw'oba tozannya byabufuzi yingira mwene ensonga. I dare you Museveni ensonga eno giyingiremu ogituuke ku butuufu bwayo. Obutuufu bwayo buli nti babba ettaka ly'omusajja omusajja baamugjamu amaaso. Bino byonna ebiriwo ebigenda mu maaso tudde kiwugulaza SB4 tomunenya gwe omulabi naye muntu nga gwe eno story yamugezzeeko yabadde alowooza tizezine za bulijjo yamugezzeeko yamususseeko kyokka nga talina vaamu nve wabula nga alina okuleka ng'akoze damage control. SB4 nkulekedde ekirowoozo ky'okusooka okufuluma kubanga eno ensonga njeddiza gye watandikawo nkwebaza ogitandikawo naye obuvunaanyizibwa n'obuyinza okunoonyereza ku butuufu bw'eno ensonga mbweddiza paka gavumenti ng'eteekinze over. Ate ne bweteekinga over sigigirekera gavumenti toddeyo olowooze bonaga nti ngenda taking over agenda giva sigikulekera paka ng'obwenkanya oba ekituufu
kivuddeyo nga tujjeewo olutimbe luno lwe batandise ottimba bula nga tutuuse emabega wa kateni kyekituufu ddala ekiriyo naye ensonga eno ejja kunnyanguyira nnyo ng'osoose ne weewungulamu omwezi nkusabyeyo omwezi gumu ngakasa mwezi gumu mba sikuyiseeko nnyo ate naawe tewabaawo bikuyiseeko nnyo kano ke ngenda okwogera mbadde mbasaba mukantemeremu akasembayo Mama Abba Danela atimu mbadde nsaba okusaba leka Joseph taata w'abaana bo aziike mukulu we nkimanyi oyinza okuba bye wayitamu mu maka ago bingi nnyo naye mabegako hamu yakwambala era walaze okusanyukako nga hamu afudde naye teweerabira nti hamu teyayingira mulamu we teyayingira mukaaka miliyoni hamu yayingira omuntu ayingidde maama we nakugamba nti maama ne bw'aba mubbi omwana we si kirungi mmuwaako obujulizi mu lukiiko lw'ekitaawuluzi oba mu kkooti y'ekitaawuluzi nti ddala kituufu maama mubbi maama tusigala tumuyita omulungi wange ojja kwesanga bamaama baffe tebaali balungi kwenkana bazzabi naye bw'ombuuza mukazi kyasinga obulungi ku nsi ngenda kukugamba omukazi yali asinga obulungi ku nsi gwe nalindali baamuyitanga Lwamula Nakirijja maama wange maama w'omuntu tasobola kubeera mubi maaso g'abaana be era abaana be tebasobola kulaba muntu yenna ng'ayingira maama waabwe regardless mutuufu mukyamu basirike busirisi maama Abba abakyala muyina enjogera egamba nti okusanga nnyazaalawo waakiri osanga amalaalo naye nga mubyogera ate nga nammwe muzadde abaana ab'obulenzi ng'abaana abo bagenda baleetera bakamwana nammwe babeekaanye nkimanyi era sigukusalira nti olina bye wayitamu mu bufumbo nkimanyi nti obufumbo bwo maama Abba mwalimu ebisiriko ng'era obufumbo obulala lwakuba nti gwe oli wa mukisa nti oli wa kamera sikunenya kubanga olina obusungu bungi nnyo nga wanoonya obudde obutuufu bw'onaayabikira naye ebiseera ebisinga buli lwokola ekintu n'okyanamya ofuuka omusiru oba ofuuka omutume maama Abba move on my sister lekerawo okubeera sitaaka mu byayita byo lekerawo okubeera omusibe w'ebyayita byo kubanga ebyayita byo ndaba bikusibye enjegere bikulemesezza n'okugenda mu maaso Joseph ayinza okuba omubi nange mumanyi nange yampendulirako abankuba nga muyingidde nnyo nange yali ampenduliddeko eggaali ye enkubemu embonereze bubi nnyo ojja nti ndi mwana we Joseph mumanyi naye Joseph tayinza kubanga yali mubi yenna mu bulamu bwo bwonna obulamu bwo ne Joseph Chameleone waliwo ebiseera ebyali ebirungi ensonga lwaki yasobola okukunkumulamu abaana bataano wano basezi tosegguka wano basezi tosegguka wano basezi tosegguka maama gwe tewayina wammwe gwe tewayina babo oba mu bufumbe ez'akameza tewafissangako kusobola ttandika bulamu bwo nina kojjange gwe sigenda kwatuukiriza mannya wabula ye yeetegedde nkutumidde kojja wange oyo ne mukyala we buli lunaku baabanga mu nnyombo ng'era omukyala bw'ajja mu balamu be be basenga b'abaana be bamaama baffe abanzaala taata gundi kino mwanyinammwe kino twayawula n'obuliri enkya mulaba lubuto nogayi ne mulaba n'olwokubiri ne bazaala abaana mweyo embeera kakati maama Abba gwe omukyala ali educated sisuubira nti waalizadde abaana bataano mu bufumbo nga wali otudde ku ccupa ntemeko kyandibanga eno gye byasembera tebyatambula bulungi naye gye byatandikira otuka okukunkumulwamu abo abaana bonna nkakasa byatambula bulungi badde nkusaba peegi y'ebikyamu ebyo Chameleone bye yakola ku lw'abaana bo gikuulemu mu kitabo otwaleko peegi y'abiri ebirungi kubanga n'ennyumba mwosula mu America si ntuuyo ate topangisa ennyumba eyo omanyi bwe yajja Chameleone muno mwe bagiriragirira ebyabwe Sale yamuwa ssente Sale bw'amuwa ssente
bwe agenda y'okufuna ssente ewa Sale. Sale n'amugamba oyonoona nnyo ssente, buli wenkuwa ssente ennaku 2 ziba ziweddewo, mpa akawunti ya muwala wange. Ne bakuweereza ssente n'ogula ennyumba. Kitegeeza Kamiiri yabafunira ew'okwebaka nti ayinza okuba omubi. Naye asigala taata w'abaana bo. Embwa ezaala mu mbwa, Kamiiri bw'abambwa naawe obambwa. Ate ng'era embwa ezaala mbwa, Kamiiri bw'abambwa n'abaana b'ozadde ebeera mbwa, zibeera mbwa. Taata w'abaana bo bw'abeera omusezi simusuubira kuvaamu baana batalya bantu. Kakati yanika mpola taata w'abaana bo kubanga n'abaana baabo obulenzi obattira akatale. Kamiliyoni yasamba omukazi n'avaamu olubuto ng'ani agenda okufumbirwa Abba. Muwala wa Desire Luzinda anaasobola okufumbirwa Abba naye amusamba aveemu olubuto. Kyenvudde nkusaba maama Abba, leka omusajja aziike omwana we mirembe. Leka omusajja aziike omwana we. Leka omukazi aziike omwana we. Leka babbaabo baziike mukulu waabo mu mirembe. Leka kubeera nga kikere kye balinnya ku bw'omusana ne kikaaba ku bw'enkuba. Nkakasa buli omu amanyi Jose Kamiliyoni omutuufu. Sigamba nti oba Kamiliyoni bye yakuyisaamu byali birungi, naye Kamiliyoni ly'eppeesa terisobola munyiga eryayankubanga. Bwe tumulabyeko ne ku butambi ng'akuba abantu emiggo. Oyo ye Kamiliyoni waffe gwe tumanyi. Era singa ozze n'otugamba nti Kamiliyoni was a good husband in everything, then we would be more surprised. But saying or telling us that Jose Kamiliyoni used to beat you, go si mawulire. Kubanga tumumanyi naye nga si kiwagira, naye nga mbadde nkusaba leka kubeera musibe wa byayitaadi ne ku lw'abaana bo kireka ebyo biveeko. Lwakuba nti kyannaku nnyo nti Boy Charodi ye talinaayo kitongole kyonna kyemulwanirira. Boy Charodi talinaayo kitongole kyonna kiyimirira naye. Abakazi bokka maama be balina ebitongole ebibalwanirira. Singa Kamiliyoni yabadde ayogera ebyo ku maama Abba, singa ebitongole byonna byavuddeyo, ate obodde eddembe ly'omukyala. Naye ng'ate naffe twazaalibwa bakyala. Nze mbadde mmanyi nti n'omwana w'omulenzi n'omwana ow'obulenzi lw'omutyobola oba otyobodde eddembe ly'omukyala kubanga n'ono omwana ow'obulenzi yazaalibwa mukyala. Mbuulire ekisobola otyobola omukyala oba ekisobola okuggyako omukyala ng'okufutyanka omwana we oba okulaba ng'oyagala kuba mwana we omubulizeeyo. Tusabayo ekitongole ekirwanirira eddembe lyaffe ery'abasajja. We, as me, individual, I've been a single father. I've raised my kid. Nete mujjanga mumpulira kino kyokka nga sirina mabeere ga kumuyonza. Naye omukazi abeereko n'omwana. Gondi yansulira omwana, gondi yandekerawo omwana, bannange. Mbadde mbasaba, Mama Abba, mbadde nkusaba. Move on. Kubanga Miliyoni naye omunyigiriza nnyo. Sisuubira nti mu bufumbo bwammwe gwali perfect. Miliyoni bw'aba yakubako ku mbalanguko ekitali kirungi, waliwo ensonga lwaki yakubako ku mbalanguko. Sigambye nti nkiwagira, quote me well. Njagala mama Abamayanja aziike omwana we nga mukakkamu, njagala Miliyoni aziike mukulu we nga mukakkamu. Naye n'ensi singa eri wa Kamiliyoni omukisa okunnyonnyola sayidi ye, biyinza okukyukamu. Tomuprovokinga nnyo kubanga ate ye musajja ayinza obutajja kunnyonnyola kiki wamukola, biki ebyatuukawo. Naye ate singa naye alinnyonnyola kiki wamukola, singa ensi erimu omukisa naye okunnyonnyola kiki wamukola, nsuubira nti erinnya lyo lyeripye ku lya Kamiiri, tosuubira nti bakwagala okusinga Kamiiri. Biyinza okukyukamu maama Abba. Kyenvudde nkusaba maama Abba omuvinge on. Kuba ne Kamiiri asirikidde bingi nga waliwo n'omuyimbi wano okuba international, asinga okuba international e Uganda, nannyini za award eyajjeyo n'akuyisaamu eggaali. Mumutegedde omuyimbi oyo so nga kati yafunye minisita. Singa Kamiiri naye atuuka n'abuulira ensi ebintu ebyo obutuufu bwabyo,
Munanga tetuyinza okubeera mu ebyo kyani kya mama bachani so badde nsaba heal mutima gutunge toguyuzayuza bye wayitamu bingi wekkakkanye mama let us move on nsabye busabiye kakubeera musibe webyayita mama wabakamiiri ayinza okuba yakumistreatinga musama gwenga bwogamba naye ati naye ayinza okuba yakumistreatinga for the betterment of his kid gwe yeekulizanga amwagaliza oba kisinga oba osanga teyakola bulungi naye njogera ya Nyazaalo okumusanga osanga amalaalo naawe abalenzi obazadde muwala wa Desire Luzinda naawe ajja kuwanda lulusu naye ajja kulittanga mwakusanze asale akusange ku mukono guno asale agende ku guli so mbadde nsaba busabi n'obuwombeefu obungi maama Abba leka mukulu wange Kamiiri azike mukulu waabwe simuwakanira kubanga nange ndi victim we yali agimpenduliddeko enkube ojja nti yanzaala naye mu kaseera kano tumuleke famire ye ine ebigimala bafiirwa omuggalanda first born afudde Kamiliyoni buli budde abamulwadde kyokka ate naawe omwongera bulwadde yalina ebizibu ne famire ine ebizibu famire gireke togenda kufunayo bataata b'abaana bo balala ba Abba balisigala bangabi bazzukulu ba Giraido Mayanja balisigala bazzukulu ba Prose Mayanja famire gireke famire giveeko bw'oba tosobola givaako ku lulwo giveeko ku lw'abaana bo otherwise n'ensi bwe eriwa Jose Kamiliyoni omukisa okunnyonnyola saidi ye kubanga kati gwolinga omulokola w'obujulizi tomanyi oba alimba oba talimba kuba agenda kawalamuko naye bw'afunako challenge nebanga interview ojja kwesanga ng'ozudde obulimba mu statement z'oba mu bujulizi bwe ne Kamili singa aliwo obujulizi ku muyimbi oyo eyajja mu America mu makaage it is another story to tell. So Wolan, my sister Daniela Tim, Wolan va Kamili va kuba Mayanja baziika omwana waabwe obasooka obalindemu bamala okuva emagombe Itongwa Yekolera ge gange tusisinkana olundi.